amawulire gano ag'okutya Katonda tulembe okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo mukwano gaffe ali ku 3ABN amazima gatajunguluddwa. Tukwaniriza mu program lesson week eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuyiga kigambo kye lunyiriri ku lunyiriri, kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa, Bayibuli yokka ate yonna. Yonasaani Matovu Munagomba, omuweereza ku kkanisa Najeera mu Luzira district wa Musumba Bisaso Robert ne ttiimu yonna ey'abaweereza, nze nkubuuzaako nga nkugamba nti Mukama yeebale kukuuma, weebale n'ekyoddukanya. Wiiki katusubire nti tebadde ey'ebizibu ennyo wadde bibeerawo. K'obeera wansi w'enjuba nze ekyo kikujjukiza ensi erimu ebisoomooza era tebikangakanga bikujje ku Mukama waffe. Sigala ng'oli munywevu ku nsonga. Sirinze kka Yonasaani Matovu, ndi wano ne baganda bange ate ne bakadde bange. Simanyi ensonga oba ogifuna bulungi nnyo atulaba. Ndi ne mukadde wange Elder Peter Ssemambo. Ono ye secretary owa AvventoProductions Limited. Amina. Sebo tukwaniriza nnyo. Weewaawo sebo. Era nga addukanyiza emirimu gye egy'obukadde e Kabulengwa, SDA Church Kabulengwa English Church. Basulirira nabo okubanga beeyongera. Sibwe kiri sebo? Weewaawo. Tukwaniriza nnyo mu program lesson week eno. Amina. So nga ate tulina omukisa ogwokubiri ogw'ekitiibwa ogw'omuwendo tituli n'omusumba waffe omubulizi w'enjiri kwegamba abamuyita enti ekirala Evangelist Mpanga Frank. Ono ye associate pastor owa Kachiri Wakiso district. Amina sebo. Bwekiri sebo? Bwekiri sebo. Wakiso district Kachiri area. Kachiri area. Is the associate. Era ekifo ekyo nakyo kisulirira. Weewaawo. Bwekiri sebo? Bwekiri sebo. Tubaniriza nnyo mu program lesson weekend. Amina. Nsaba mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Weewaawo. Omulabi waffe atulaba era atuwuliriza bamusizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. N'enkwebaza gy'okozeeko egya wiiki y'ennamba ate n'okubeerawo ng'otulaba. Tuzze Mukama atukozese tuyigire wamu ekigambo kye era tuwongere okukitegeera. Mpozi nyongerera nga omukulu bw'agambye okuyozaayoza Kachiri tugenda naffe kufunayo ekkanisa endala, ekkanisa ey'Eruwunga genda kuteekebwateekebwa naku z'omwezi nga 17 mwezi guno ogw'11 naffe tujja kuba tufunayo ekkanisa endala. Kali nno gwe yeebeereddewo nga ffe buwaate yatongozebbwa. Amiina. Ate ng'omulabirizi yennyini. Amiina. Genda mu maaso. Weewaawo omulabi waffe nange nsaba okwanirizaako mu Kristo Yesu Mukama waffe weebale kwekuumira ku 3ABN TV ate n'okutuwagira bulijjo. Kiseera kya kuyiga, tukkiriza nti naawe wayize ate nsuubira nti tujja kuba tuyigira wamu. Ebirowoozo byo biweereze tulabe ate tweyongere nga bulijjo. Weewaawo. Mukadde waffe sebo tuyanza nnyo atweyanze. Omulabi waffe tuli mugenda maaso ne program lesson weekend. Lesson ya kwota ya kuna Oktoba, Novemba, Desemba. Nga tuli mu kutunuulira ebyokuyiga 13 birambirira ku kitabo kino ekya Uganda emiramwa mu njiri ya Uganda, the themes, the gospel, emiramu emikulu mu njiri yani ya Uganda. The goal, katusoka tusome goal. The goal of the gospel of John was to change their understanding of the Messiah, so that they could recognize in Jesus the fulfillment of the prophecies
regarding the coming king. So nga kyekirubyo ne gyetuli oli sajja omu yagamba nti kyusa endowooza gyo sisimuka Uganda n'ebiringa ebyo tunaffe tuteekeddwa okukyusa engeri gye tulaba Kristo bwe tuba nga tubale tumulabamu mmere yokka visa yokka n'ebiringa ebyo kitu kirina otuuka nga bwe kiri kati tumulabanga we twandimulabye nti ye mwana wa Katonda omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi bwe kiri so tuli mugenda maaso n'obujulizi obw'enjawulo twafuna mu yokuna ne tulaba obujulizi obwa Yokaana Omubatiza wadde era ne wano tugenda kwongera omulaba tulaba abasajja abaali abayigiriza ba Yokaana ne tulaba ne Nikodemo omusajja omufalisaayo nga naye ajulira nti oyo ye Masiya eiteri tubate tuli awo mu Yokutaano ne tulaba Abasamaliya nga nabo bagamba akati luli mukazi gwe gwadde otugamba naye kati naffe twewuliriddeko era ne twerabirako mutufu ekigambo ekyo kiwooma okubanga Yonasaani tebamaze kugamba kati ye naawe kati okkiriza gwe kennyini wetegeredde more testimonies about Jesus obujulirwa obulala ku Yesu Kristo tubwetaaga nnyo kasooke tubeeyo okusaba mukadde wange nsaba otuweereyo esaala sebo katusabe. Taata omulungi weebale nti otuwadde ekiseera kino okubaganya ebirowoozo ku byokuyiga bino byotuwadde ng'oyongera okutubikkulira obujulirwa ku Yesu nti Yesu ddala yatumibwa okuva gy'oli era Yesu Katonda tuyambe kyeyongera okunywera mu birowoozo byaffe. Yesu tumutegeerere ddala n'ekyo ekyamuleeta wetusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaavu mukadde wange sebo tuyanza nnyo nga tunaba kusoma lunyiriri lwaffe olw'okujjukira olwo nsaba okujjukiza omulabi ekitabo kino ekya Yokaana ng'enjiri tekyawandiikibwa mu ngeri ya sitoole tukizzeemu era tukyakiddamu kyawandiikibwa mu ngeri gye twandiise eri topiko nze ng'alonze okuwandiika nze nonda sitoole kyennyamba okunyweza topiki gyenjagala so si nti awo lwatuuka n'ava egindi yakulira gindi yazaalibwa wano mu kiraalo wabula sitoole za njawulo okusinziira ku kiki omuwandiisi kyayagala kyova olaba kati wano tuzzeewo more testimonies about Jesus obujulirwa obulala ku Yesu ogenda okulaba ng'ate tugenda kuddamu tutunulire ku bantu ate betwalabye si sitoole egenda chronologically but it is simply topical nti tulinawo emirimu emingi gye twagala okutegeera ku bujulirwa bwa Yesu naye nga ku luno era abantu yamu tuyinza obeetaaga kyenjagadde ekyo omulabi waffe akifune bulungi nnyo. In other words, we want to know who Jesus is, creating a deeper vision about the Messiah Jesus. Tufune ekifaananyi ekyoba okwolesebwa okugaziko. Kati olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luno lwayogedde lwagambye nti nange bwe ndiwanikibwa ku nsi ndiwalulira gye ndi bonna. Olunyiriri olwo n'obujulirwa obulala bituyamba tutya okwongera okutegeera omulamwa. Abajulirwa abalala be bawanika Yesu. Yesu bw'agamba ndiwanikibwa ku nsi, okuwanikibwa kuno kwe kuliwa byonna byonna neetaaga obitegeera nze ayagala kufuna deep vision. Weewaawo muganda wange atulaba lesoni eno ne Bayibuli okutwaliza awamu omulamwa gwayo omukulu kwogera ku Yesu Kristo. Yesu Kristo ayogerwako nga ku ntandikwa okuva ku ntandikwa yaliwo ng'ekibi kyakayingira mu nsi. Naye mujjukire nti Adamu ne Kaawa ng'amaze okwonoona omwana gw'endiga gwattibwa era eddiba ne libambazibwa, naye Yesu yali yeekwese omwo. Yesu Kristo kyama n'obulokozi ng'omulimu ogwamuleeta okukola nakyo kyama. Era mu kujja okulokola omuntu Yesu yali alina kusalibwanga akaliga bwe kaasalibwanga.
naye pulaani yakyuka Katonda bwe yalabanga kubanga alina wagambira nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu ne Yesu kimwetagisa okuwanikibwa nga singa anawanikibwa ku muti ate abalala bagenda kumutegeera naye singa pulaani yasigalirayo Yesu n'afa mu ngeri ey'akaliga okusalibwa Bayudaaya bokka kubanga be balina enkola eno ey'obuliga be bandimutegedde ne Yesu wano bw'awanikibwa era nga yeeyogerako nti bwe naawanikibwa ŋŋenda kufuna abantu bangi okusinga be nandifunye era lesoni eno ezza okututegeeza nti ne mu kiseera kino abantu bangi tebannaba kutegeera Yesu era n'abaali ku mulembe ogwo batono abaamutegeera kyova olaba nga twetaaga obujulizi okweyongera okulaga nti yono era mu lesoni eno batulaze nti wiiki eno tugenda kuba tutunuulira nga waliwo n'abasajja bamusongerako ddala n'okumukwatako nti bannaye Yesu yono kubanga nga bwetugambye abantu Yesu bamutegeera mu ngeri ya njawulo bamanyi akola byamagero abalala bamanyi agenda kubawa kyakulya abalala bagenda bw'atabawa ssente oyo si Yesu naye Yesu ekyamuleetera ddala okukola okugyawo ebibi byaffe ekyo tekinnategeerekeka bulungi naye twebaza Katonda olwa lesoni eno kubanga etugirayo obujulizi okulaga Yesu ategeerwe mu bantu. Kadde nakyeyongerako tunaba kutambula kakati Yesu okuwanikibwa kali kabonero nga bwe tugaa nti ekintu bw'okiteeka waggulu bangi abakikola ki abakiraba Sumba waffe agambye nti singa yasalibwanga akaliga wali ku gundi teyanditegeerekese naye olaba nti ne saddaaka gy'awaayo agiwaayo mu ngeri etali ya Kiyudaaya wadde ng'etuukiriza ekyo Abayudaaya kye baakolanga okuwanikibwa ku musaalaba tekyali kibonerezo ky'Abayudaaya tekyalimu wadde nga kyatuukiriza ekyo Abayudaaya kye baakolanga mu kusala ki naye akabonero ako aka Yesu Kristo okomererwa ku musaalaba kategeerekeka nnyo ne kabuna ensi yonna kati eyogera ku Yesu Kristo newankubadde nga bangi abakyamuwakanya abatannamutegeerera ddala naye ate era kikakafu nti Yesu kaŋŋambe ye munnaddiini akyasinza okwogerebwako mu nsi yonna weewaawo oba bamutegeera mu bukyamu oba mu butuufu era asigala nti bamukola ki kati olunyiriri luno lutuukirira mu ekyo weewaawo katono nnyo ku Yesu okumanya nga Yesu tannatebageerwa nnyo waliwo ennaku ze bajaguza nga Christmas n'ennaku endala abantu bonna ne bajaguza naye singa ogenda mu maaso n'okubuuza abantu waliwo we twafunako omukisa bannamawulire ne ba-interviewing abantu nti gwe Christmas ogitegeera otya oli naganze nkitegeeranga kulya nnyo ne tukuta nkitegeeranga kugendako mu ndongo kunywa mwenge baateekawo kulya mbizi waliwo n'olunaku oluddirira kwegamba bw'owulira ebirowoozo by'abantu ne ku lunaku lwe bajaguza ng'olaga nga kiraga nti tategeerebwanga newankubadde nga abantu balinga abamumanyi naye ng'ekiruubirirwa ky'ekitabo kyakumutegeera kati awo nno basumba bange mumpadde kye tuyita omusingi kwe tugenda okusinziira okuzimba ekizimbe because twakomye emabegakaawo tulabye Yesu alisiza abantu 5000 obujulizi Yesu Kristo awonyeza omusajja ku kidiba tukiddamu obujulizi Yesu Kristo ajje Lazaro mu ntaana obujulizi akyusizza amazzi ne gafuuka omubisi oba omwenge obujulizi awonyeza omusajja ali wa mukuŋŋaanira alina muwala we yali omulwadde obujulizi tuli mu Yokaana muno signs of divinity so natuzze tuziraba naye kati wano oli ayinza oba yeebuuza ekibuuzo tere kati obujulizi obulala bwemuleeta bugenda tuyamba kino katukiddemu tukinyweze mu bwera mulimu ebintu ebirala bye tugenda okulaba ebitusendasenda n'okubinula ebirowoozo byaffe twongere otegeera nti ddala Yesu kino kyali kuba ekyo bw'oba tokitegedde kikalubirira naffe kyovulaba ennaku zino tukalubirirwa n'omulimu gw'enjiri because acquaintance n'ekyo Yesu kyali eri ku rate ya wansi weewaawo kati awo nno bwe tugendedde kutandike n'omusajja ono tukomyewo n'omusajja waffe ow'ekitiibwa John the Baptist ku luno tuli mu kulaba
emmeeme ye eboneredde oba obuwombeefu oba obuteefu bw'emmeeme humility of the soul John the Baptist testifies again ozalo yetayogera ku ye luli lesoni eyokuna byebiriwa kakati Yokaana ono nga bwe tumulaba wano mu ssuula eyokusatu tulaba nti tujjukire Yokaana ajja okulaga ekkubo n'okuteekateeka abantu nti Yesu Kristo akola ki ajja kati bw'ajja ino nkola ndooza y'abantu buli wabaawo ekipya bantu bangi bakiddukira bakiyaayaanira ate Yokaana ajjira mu biseera nga mu ggwanga ery'Obuyudaaya bamaze emyaka egisoba 300 tewali nnabbi yali akoze eki asituse kati abantu nga bayaayaana eggulu kiki ddala kye lirina eriffe kati Yokaana bw'asituka na abantu bangi ne batandika omukola ki mugoberera ate n'obubaka bwe yawanga nga bulina engeri gye butakula bannaddiini ab'ebiseera ebyo abaali bagezezaako ate nabo mu ngeri emu oba endala okunyigiriza ate bano abantu kaakati afuna abantu abamugoberera naye abantu bano ate emabegako wali twalaba yabasongera ku mulala ng'abagamba nti oyo ekaliga ka Katonda kati waliwo abadduka amangu bagamba nti ono gwe tubadde tutendereza bw'aba tusongedde ku oli kati ate ono tetukyamwetaaga tugende wano ne basenguka kati wajjawo engeri mbiranyi njawukana bano ne bano boogera ku kulongoosebwa balina ndowooza entegeero ez'enjawulo kaakati okusoowagana okwo bwe kubaawo abasajja bano bakomawo eri Yokaana bagezaako okumugamba bano bali bwe bati ne bwe bati ne bwe bati kaakati tulina ebibinja bibiri mu Isirayiri waliwo ekiremedde ku Yokaana waliwo ekiri ku Yesu Kristo naye ekyasala eddiiro Yokaana alina ekiki twandibadde tusuubira nti Yokaana yandikwatiddwa obujja eri ekibinja kino bw'otunuulira Abafalisaayo nakwatibwa ne Yesu obujja Abafalisaayo bakwatibwa Yesu obujja ne baga abantu bonna bamugoberera balaba bava gy'ali omutima ogwo Yokaana yandibadde nagwo naye Yokaana bwe bajja gy'ali omuwandiisi wa LEESONI alina ekintu kye yatulaze Yokaana tadda ku mbiranyi bali gye baalina yababuulira mazima nti omukolo si gwange si yenze mugole za mu simple era alina ebintu byayogera nga tukuyita kugeraageranya yegeraageranya ne Kristo agamba oli ye mugole ye kawasa nze ninga next man nga next man oba omulala yenna just nze ndi mukwano gwe kati mu bufunze agezaako okulaga nti Kristo ali waggulu ye aliwa lunyiriri luno lwabadde wano mu Yokaana 3 olwasatu yagambye ye kimugwanira okukula naye nze okutoowala wano nno wenewuunyiza ku nsonga eno nti abayigirizwa bano Yokaana alina abayigirizwa ababe era bano bebajja ne bamubuuza ekibuuzo nga bamubuuza ate bikwata ku muyigirizwa oli n'abamugoberera n'agamba nti buli muntu yenna buli muntu yenna abuulira tayinza kubuulira ng'ava mu ggulu okugyawo nga obuyinza obwo Katonda yabumuwa kuva mu ggulu n'olwekyo abayigirizwa bano balabika nga abaali baagala okuleeta ennyo entalo omanyi waliwo abantu abakumamu mu muliro be bamu be babuuza Yesu ne bamubuuza nti lwaki abayigirizwa abo tebasiiba kati wano bajja baleeta olugambo eri Yokaana kwegamba Yokaana balaganga abamusitula nti ye Yokaana w'amaanyi naye Yokaana wano yakola ekintu buli omu kye yandikoze ku lwa Yesu Kristo yagamba nze kiŋŋwanira okukakkana Yesu agulumizibwe leero notusanga obuzibu bwe buti
naddala ffe ababuulizi b'enjiri era badde njala kujjaawo kati oli associate pastor oli ye district leader kati ababuulizi b'enjiri tuyina kubuulira Yesu ne mu kiseera kino lesoni eno wejjidde abantu abasinga basooka kwagala kugulumira nga ne Yesu tannaba kugulumizibwa omuntu asooka kwegamba nga bwolaba endaku zina batwe banoonya likes n'afuba okulaba nga yeeteeka yazifune naye ate nga yandibadde ateekayo Yesu n'afuna likes ennungi naye wanditegeerekese gwe yamuwanise naye Yokaana ye yagamba nze kinneetagisa okukkakkana kubanga nze namwanjudde naye ate sinze mukulu oli ye mukulu era yannyonnyola wano nti nze nebyenjogera bikoma wano bya ku nsi oli agenda tubuulira ebivudde mu guno olwekyo naffe tusaana tubeere n'obukkakkamu ffe ababuulizi b'enjiri tubeere nga tukulembeza Yesu okusinga okukulembeza amannya gaffe era kuba musumba simanyi oba nkusaze kirimi naye on that point olunaku lwaleero ebimu kusoomooza okusinkanya ababuulizi b'enjiri kwe kulwanira akadaala oba akazindaala by the way si babuulizi ba njiri bokka even fraternity ne bebeerayo abantu kati ng'abakadde baki nti who is who today is very much nti musumba wangoze kati gwe associate naye n'oyagala officialinge okusinga ate omukulu nze mulinzikiriza nti Yokaana kyali mutuyigiriza it's important to know your level bwemanga musimple omubuulizi w'enjiri let me appreciate that kankyenimirizeemu era wonna wekinkomya kansanyukire ekyo nti mukama wange neeyanzeege weewaawo oli bw'aba ayingiddewo nga ye ate wankizoko era nange kambasongere ku oyo I think that would be a good partnership mbuweereza kibadde ekirowoozo kyange nabakadde katambula tugenze kwongera ku katono nnyo waliwo ensonga wano eyatuggiddwayo lwaki Yokaana tadda mu ntalo kubanga yali amanyi omulimu gwe n'ekigendererwa kye yali amanyi missoni ye n'entalo zonna ze tulina mu kkanisa naluddawa yonna kubanga tetumanyi missoni yaffe Yesu tumwerabira yetudda ku ffe yes bwe tubeera nga missoni y'ekkanisa kubuulira njiri tetusobola kufuna budde bwa ntalo nga ffenna tuli ku kimu kubuulira njiri tetusobola kuddamu ebyo naye buli lwe tuva ku kigendererwa ebirowoozo tutandika bifokasinga ku bintu ebirala ng'ani asinga ani alina okwogera ddi ani alina okukola ki so ebirowoozo byaffe byonna tubikuumire ku kigendererwa ekyo kyemwogedde mukadde sebo toyanzeege kituleeta ku kyetwandise the new understanding of the Messiah kubanga the Jews looked for a Messiah, a Messiah to come who would deliver them from the rule of Rome. Long under oppression, the Jews believed that the Messiah would not only overthrow Rome, but would establish them as a great and powerful nation. Tulindiridde nabagambidde nantameggwa agenda okuba okuwanda muliro ngazi dragons zitera okulaba zibatuze boogerako abazikize bonna bali abasajja abalonga naffe tukajjaleko waayi twali twasubwadde entebe ya Dawudi kati kulunezeewo kyekifaananyi kati Yokaana amanga other witnesses entegeera empya bajanjula batya wano Yokaana yajanjula kyayanjula akitegeera ebibuuzo byange biri bibiri bimmala sebo ne bwe tugenda mukuumulamuko Yokaana wano ayongera okunnyonnyola baatuwadde wano mu Yokaana essuula esooka kuva ku 3:2 Yokaana nga annyonnyola nti nange mu kusooka saamumanya naye eyantuma omulimu guno yaŋŋamba nti gw'oliraba nga omwoyo omutukuvu akka ku ye manya nti y'oyo ate ekyomukisa omulungi Yokaana ali akyali ku kituuti akyabuulira akyakakasa abantu ali mu badescribingira Yesu yennyini oba kyajja kitya Yesu n'abanga yeeyisaawo Yesu nadde eno
Yesu naddeeri n'abagamba yoyo yennyini yuuyo mwana gw'endigo gwakati n'amusongerako ddala era bayibuli wano egamba abamu ku bo ne bagamba ne batandika okumugoberera awo kwegamba Yesu yeetaaga okumukwatirako ddala bw'oba otegeeza bala Yesu kyetaaga obaweere ddala obujulizi obukakasa Yesu kwegamba bamulabireko ddala si kwekweka mu bintuntu si kwekweka mu byamagero si kwekweka mu kino naye Yesu ategeerekeke n'ekigendererwa kye wano Yokaana kyatugirayo mu kiseera kyennyini mu kubuulira abantu baalaba Yesu ne mubaka bwaffe oba tuli ku kituuti oba otuuziza muntu ku katebe ddala Yesu kaalabike mu bulamu bwo nti yakola enjawulo koyogere kino naye ng'abantu bakiraba bagamba ayogere kirabika ng'owejjanga abika omuntu aleme kubuusabuusa mu Yesu naye yali ayogera Yesu n'ayitawo n'ayagala namukwatako nti wuuyo era ne bamugoberera bwe tunaakola bwe tutyo tujja kuba Yesu tumutuuze bulungi. A new understanding of the Messiah kutegeera okujja ku Masiya kyatusooke tuwumule mu mukwano gwange atulaba era bwe tukomawo tugenda kuba tuzuula ebisinga okuba ffe twagala kumutegeera ekyo kyowe enkuba etonnya oba omusana gwaka ffe ke tutegeera Kristo ebirala ne binajja oluvannyuma. Amiina. Katuwumule mu mukwano gwange tugenda kuba tukomawo. Akasanyu oba nnaku. Amaka kusalawo ko sanyu bw'olisalawo nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu. Programu amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala n'ebirala bingi mu programu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Omulungi ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa lesson week eno ye program sawa 2 paka sawa 3 tweyanza nnyo kubanga otwegaseeko naawe gwe yakatwegattako. Yonasani Matovu ndine musumbange associate pastor owa Wakiso district evangelist Mpanga Frank ate nga tuline omukadde w'ekkanisa mukadde Petro Semambo secretary owa AvventoMedia Productions. Tuli mugenda maaso n'okwetegereza obujulirwa obulala bwongera otukakasa nti Yesu Kristo si musomesa bwe wandirowoozezaako
yayatiikirira mu biro byammwe nga baali baga nti basukka omusajja yali mulansi n'ebiringa ebyo. Is not kind of that. Asukkawo, he is the Messiah, ye Masiya bwe twali tulindirira obwedda. Kati we tukomye tubadde tumaze okulaba nga Yokaana ayanjula ekifaananyi ekyewuunyisa. Abagamba basebo mwe mbadde mulowooza nti oli agenda kujja nga konkwala nga amini sitayiro ezo za kuwamba nti muwambi. Nedda ssebo oli mwana gwa ndiga. Ensonga musooke mu nnyongero okugikkaatiza in the new understanding of the Messiah. Ye omwana gw'endiga lyoke tweyongereyo. Ekiseera ekyo we balangirira Masiya wano abantu balina essuubi ate nga ddene nnyo kwoyo Masiya agenda okujja, kubanga baali banyigirizibwa ng'Abaroma babataddeko amateeka amazibu, babinisa emisolo nga beegumya bagamba oba oli awo Masiya bw'alijja, Masiya bw'alijja. Ebyo byonna kati ne beesunga Masiya ono, naye bakyewuunya okulaba nga Yokaana gw'abasongerako nti y'oyo bagenda okumutunuulira. Enfaanana ye lwakiri bandirabye omusajja ow'emifumbi, omusajja ow'amaanyi, naye ate n'ebigambo ebyamuwandiikirwako nti omwana gw'endiga eyeetoowaza yasalibwa ebyoya n'asirika birabika ng'ebyamalamu abantu amaanyi. Naye ng'ate y'oyo kubanga omanyi olw'olunyiriri wano basoma musoke muleke ndusome luli mu Luka just kulwewola point you Luka essula 24 omulabi waffe njala tusome wano olunyiriri tuli mu kansome ku lwabiri okutandikira ku lwabiri ne bakabona abakulu n'abakungu baffe bwe bamuwaayo okumusalira omusango ogw'okumutta ne bamukomerera naye ffe bayigiza ba Yesu abali batambula naye twali tusuubira nti alinunula Isirayiri ate ne ku bino byonna leero zino ennaku 3 bigambo bino kasookedde bibaabo era n'abakazi abamu abewaffe baatuuniikiriza abaakedde okugenda ku ntaana bwe bataasanze mulambo ne bajja ne bagamba nti balabye okwolesebwa kw'abamalayika abagambye nti mulamu. Naye abamu ku bo abadde naffe bagenze ku ntaana ne batasangamu wetasanga batu ng'abakazi bwe bagambye naye ne batamulaba. Kati Yesu statement ene ya 25 egamba nti kale ye n'abagamba nti mwabasirusiru abagayavu mu mitima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogera. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoka ayingire mu kitiibwa kye. Wamusumba oba okiraba nti the true understanding yawo somba this is a humble Messiah. Yes. Nga bambonyeebonye naye ffe bamulinze balaba musajja agenda otiikibwako engule. Musajja alina amagye ag'amaanyi, musajja alina ekigambo. Kalino na wano tuyinza okubuzaabuzibwa, tulina amakanisa mangi naye omuntu okugamba nti kanisa kyentuufu omu atunuulira gazimbe ganene bantu bangi abaguli ag'amaanyi naye wano batulaga Yesu ng'omwana gw'endiga ogwetoowaza ng'ate muntu wanjawulo nnyo. Ekiraga nti tuteekwa okutegeera Yesu. Yesu tumutegeera ku bugagga, tetumutegeera ku bungi bw'abantu, tetumutegeera ku bitiibwa binene. Yesu Kristo awonya aliisa abantu 15. Story twagikavalingako bagadde n'omuteekako engule. Siba kyali mukala. Bwe kyali. Naye kulunduza twetegereze nnyo ebigambo ebiddirira nga amaze okubeesooloobyamu awo engule tebagimutaddeeko kuba sijja abadde ayagala. Yamanya amuteekako engule ekitaawe. Olwawo njagala nsooke nokoleyo akantu kano nti embeera mwe tuyita n'ebizibu bye tuyitamu bitera okuwa ekifaananyi ku mununuzi gwe twagala we yandibadde. Si bw'alina okubeera naye ffe nga bwe tulowooza bwe yandikoze. So attitude yaffe eno esinziira nnyo ku mbeera eziba zitwetoolodde. Oli bw'abeera nga mulwadde asuubira Masiya omusawo
oba asobola okumuwonya endwadde. Bwe kiba ng'ekizibu kya byanfuna asuubira masiya obanga banka oba naye ng'agenda kumujja mu mbeera ekoleeta. Kati okulabula kuli nti masiya tuleme kumutunuulira kusinziira ku mbeera etwetoolodde. Bwe buzibu bw'abasajja abayudaaya bano olw'okuba baalina ababanyigiriza amaaso gaabwe gaava ku kigambo ky'ekiwogera masiya ono w'okujja ng'omwana ogw'okuttibwa ne bagamba masiya tasobola kujja nga wakuttibwa ng'ate tunyigirizibwa alina kujja ng'agenda kugoba abasajja bali. So twegendereze embeera naffe ze tuyitamu kubanga statement ezo ze mwogedde just katugateko olunyiri luno Mika essula 7:7 lugamba nti naye ku bwange n'atunuuliranga Mukama n'alindiriranga Katonda w'obulokozi bwange Katonda wange anampuliranga tonsanyukirako omulabe wange bwe ngwa n'ayimuka bwe ntuula mu kizikiza Mukama anaabanga omusana gye ndi. Kugamba Dawudi teyasuula kukkiriza newankubadde nga yali humiliated by that time nga Abusalomu amaze omujja ku ntebe agendere namubigere nga nabugisi mufungisa yasigala atunulira Mukama. Masiya waali wadde ndi bwe nti kakati okulya emmere n'okuliisa abantu 5,000 tujjukire nti bwe bamala okulya baagadde omutikkira ne kitaba bayibuli eraga abamu tebaddamu kumugoberera oba bategeera nti omusajja ono alayika alina mission ndala so sene eyaffe naye n'abo bennyini abaasigala ne bagamba waayi katwongere tugoberere agenda n'asonga ng'agezaako okunnyonnyola akabonero ak'okubaliisa kiki eky'omunda ekiri mu kwo kyaluubirira nga yeesongako ye kennyini. Kaakati yeesongako ng'agamba nti emmere eno gye mulidde gwe mubiri gwange bwe muba mulidde guli nange mulina okukola ki mulina okundya munywe ng'agezaho kubalaga nti ye mwe muli obulamu. Kaakati era mu kiseera ekyo kyennyini bw'abagamba ebigambo bino ye omusajja ono atugamba atya nti ate tulye ye atuyise basezi biki kati era naawo waliwo abaamugaana ne bagamba ono nedda kati tetukyamusobola tususoba omulamu. Yes, is a hard saying. Naye mu kiseera kye kimu waliwo abaamutegeera ate ne bamukkiriza. Wano tulaba omutume Peetero ng'akola declaration esooka nga ategeeza Yesu Kristo y'ani era ki ky'alina. Bw'osoma mu Yokaana essula y'omukaaga olunyiriri lwa 68 ne 69 Peetero agamba nti gw'alina ebigambo eby'obulamu era ffe tukukkiriza era tukutegedde nti gwe mutukuvu owa Katonda. Kati olaba ekintu nno kino nno kijjira ddala ne mu biseera byaffe kyawulamu abantu enju Yesu abakkiriza Yesu n'abamwesittalako. Tebamwesittalako lwakuba oba bagambye ebintu oba biti oba biti naye beesittadde ku mazima gakoze eki gababuulidde. N'ensangi zino bwe kiri ate tekiri bweru wa kkanisa wokka ne mu kkanisa mwennyini abantu bangi abeesittala ku kigambo kya Katonda. Naye Yesu annyonnyola era mbadde njagala nsome wano olunyiriri olw'ataano mu 4 mu Yokaana essula ey'omukaaga agamba kantandikire n'olw'ataano mu 3 kuba wano Yesu kyannyonnyola wano agamba awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa mwana wa muntu ne munywa omusaayi gwe temulina bulamu mu mmwe. Kati wano Yesu kyagezaako okugamba nti ebyokulya bino era nga bwe yagamba Sitaani nti omuntu aba mulamu na mmere yokka
bino ebyokulya bye tulowooza nti Yesu kasitampa ekyokulya kasitampa ekyeggulo kasitampa ssente si kyekikola obulamu naye omubiri gwange n'omusaayi gwange kubanga Yesu ye mugaati ogw'obulamu. Yesu ayina ekyokulya ekirala ekireeta obulamu kyayagala okutuwa. Yesu ayagala tumutegeere bulungi kubanga yaleeta obulamu naye ffe tumejalinga mu minors kuno okulya okwa bulijjo kubanga omuntu ne bwalya era atuuka n'afa. Kati ye Yesu ajjayo kiri ekikulu n'olwekyo Yesu tayagala kutumma bommi kino kyakulya. Bwe waakulya mmere egenda okuwa obulamu obutaggwaawo olya katogo oba paayi oba baga. Naye Yesu wano yalina kiyali ategeeza kugamba gw'olina okukkiriza gw'olina okukkiriza amazima ge olyoka obeere nga ofuna obulamu obutaggwaawo. Yesu bw'agamba nti nze mugaati ogw'obulamu ategeeza kuyiga Bayibuli na kumutegeera. Kyova olaba wali yagamba mwe abagayaavu olunyi lw'otusomedde mwe abagayaavu era abasirusiru. Yesu yatuuka butakkiriza. Ensonga enkulu eri mu kutegeera Yesu Kristo wabula si nti Yesu Kristo ampadde ki era wano bwe yakibabuulira amazima abalala ne bagenda. Yesu n'agamba n'abayigirizwa be nti namwe mwagala okugenda oba mwagala okugenda namwe mugende. Yesu mu kifo ky'okukola yagamba namwe mwagala okugenda. Petero kwe kumuga tunagenda yani eryani agaba ebigambo eby'obulamu. N'olwekyo Yesu okumutegeera obulungi ayina obulamu obutaggwaawo era y'ensonga enkulu yandibadde twesibya ku Yesu si bino ebiggwawo newankubadde nga nabyo abikola ki abigaba kubenga yasooka n'abawa emmere naye abituwa tweyongera okumutegeera obulungi. More witness more testimonies about Jesus. Obujuliro obusinga kawo musumba ndubane mwebale mutwongeddeko okwongera okubanguka. Waliwo ekitundu wano ekikulu kye twagala okukoonako abantu tubawulidde ne boogera ku Yesu. Sibwe kiri kati twagala kuwulira ye kitaffe ekikyagamba. Omanyi bannange teri kiwooma mu nsi muno nga kubeera nga omuntu ajulira abantu bajulidde boogedde ku ggwe naye ne Katonda ne bamuwulira ng'akwogerako nga naye yennyini yeetuukidde. Musumba ffe owa Kampala Central myaka giyiseewo ndowooza nga 2022 twali mu kuziika emitete eyo ng'agenda emateete mateete Masaka tuli Masaka oyitira Kyabakuza Uganda ngayinza bamanyiyo kati tuyingidde mundaawo okuziika kati ng'abantu boogedde ku mwana yali afudde church member wa Kampala Central. Twogere ebirungi naye tuba tuvaayo okuziika tuyita mu bitooke bwe tuneesanga musumba. Kino ekigambo yakingamba simanyi oba yakyakijjukira naye nze ekyakijjukira nagamba kale abantu boogera ebyo byonna ne maama oba Katonda yaba akwogerako ki nga boogedde ku afudde. Yes, of course. Omugundi ani omufu tebamwogerako bino ffe twogera ebirungi byonna netubimalayo bannanga omusajja ono abadde bwati ne bwati n'oli abadde amanyi ng'olina ebikyamu bye wali omukozi ayinza n'obutabyogera naye nayogera ebirungi naye agamba nti bantu bwe twogedde bwe tutyo naye Katonda ye statement ye eri etya kati twa statement yani ya mukama ya kitaffe the witness of the Father about Jesus as the Messiah. Mukadde wange wayiseyoko weewaawo obujulirwa ku masiya nga kitaffe yennyini yakola ki yabuwa. Akantu kano nange kanyumidde ng'ogyeko Yesu kuba ne Yesu Kristo alina by'ayogera ku kitaawe kuba ayogera emirundi mingi nti ze nava eri kitange eyantuma era naye ampeera obujulirwa ate ne tulaba ye kennyini nga naye amuweera obujulirwa. Tukiraba mu kubatizibwa ku lusozi olw'okufuusibwa naye mu bigambo Katonda by'ayogera nalabyemu ebintu bisatu. Ekisooka Katonda agamba ono ye mwana wange. Kati Omuyudaaya
okukozesa ekigambo ekyo son of God ye yali akitegeera omuyudaaya nti ono kibagezaako kumugamba Katonda. Singa ffe bwe tudde eno ne tugira ererere simanya yamuyita mwana biki nedda. Omuyudaaya yakitegeera nti okukozesa ekigambo mwana wa Katonda oba otegeeza nti ono ani Katonda. You mean that this is God? Yes. Kyova olaba kyabatawaanya nnyo. Nze nekitange tuli omu. Nga kibatawaanya kwagamba kisoboka kitya. Abo mu abatheologia mwina mukiyita monotheism, something like that. Polytheism. Okay. Kakati ekintu ekyokubiri agamba bwensanyukira. It pleases him mu luzungu bwakyogera. Kitegeeza Yesu ebintu bye yali akola byali bisiimibwa Katonda. Byali bisiimibwa kitaawe. Obwo nawo bujulirwa bwakubiri. Si kusaliriza. Mu bufunze kye tusobola okugamba nti naffe bwe tuba twagala okukola ebisiimibwa Katonda tuyigire ku Yesu. Weewaawo. Ekyokusatu atugamba mumuwulirenga. Mwana wange gwensanyukira mumukole ki? Mumuwulire. Oyo omuntu yenna ali eyo atayagala kuwulira bya Yesu sobola okugamba nti oli mukabi. Ebintu ebyo bisatu kitaffe byayogera ku mwana Yesu Kristo nalabye nga bikulu nnyo. Weewaawo. Bitutuusa ku bigambo bino Yesu byayogera kennyini. Bw'oba osomye mu Yokaana essula ey'okutaano olwa 36 wano n'okutuuka wano ku lwa 38. Kubanga 36 gamba naye okutegeeza kwe nnina kwe kukulu okusinga okwa Yokaana kubanga emirimu kitange gye yampa okutuukiriza emirimu gyennyini gye nkola gye gitegeeza ebyange nga kitange bwe yantuma. Agamba era kitange yantuma oyo yategeeza ebyange temwawira ddoboozi lye n'Akatonda newankubadde okulaba ekifaananyi kye. Naye luno lwa 38 lwensiza okwagala yagamba so temuyina kigambo kye nga kibeera mu mmwe kubanga oyo gwe yatuma temumukkiriza. Kati abasajja bano Abafalisaayo abaali bawakanya Yesu Kristo wano Yesu abakyalenjinga agamba Katonda yennyini yategeeza ebyange kubanga Yokaana baamukkiriza. Abafalisaayo baali bagana beesulubaba n'okubatizibwa naye Yokaana baategeera nti ddala nnabbi. Jukira Yesu bamubuuza naye n'abagamba okubatiza kwa Yokaana baali bamubuuza obuyinza gy'abujja kale naye n'abatega akakodyo kubanga yali akimanyi Yokaana baamukkiririzaamu n'agamba ani yatuma Yokaana. Naye kati wano era bagamba ddala nti bwe muba muŋŋaanye n'ebigambo by'omusoma byonna bya bwereere kubanga Katonda by'ayogera Bayibuli yonna eyogera omulimu gwe ngenda kukola. Kati Bayibuli ebamenyera ki? Yesu bw'aba tategeerwa n'amadiini agaliwo gaba gatumenyera bwereere n'okuyigiriza kwonna kubeera kutumenyera bwereere ne Bayibuli zino zonna ziba zitumenyera bwereere bwe tutategeera Yesu kubanga Yesu yennyini agamba nti Bayibuli okubeerawo kwayo na byonna ebiraga obutonzi byonna bitegeeza ye. N'olwekyo obujulizi Katonda bw'atuwa waliwo bannaffe abamu baagala okukakkanya Yesu Kristo nga Katonda gwe bagulumiza ennyo naye abagamba nti bwe muba nga mugulumiza nnyo Katonda ng'ate naye mission ye kutegeeza byange awo ekigambo tekibagasa. Kati ate bo bakakkanya Yesu ate ekitaffe agulumiza Yesu. Yes. Kati walabika cross section ya kwesinganya Yesu oyagala mudibya ate yagamba ebiwandiiko tebidiwa. Oyagala okudibya erinnya lye ate kitaffe aga nti yamuwa erinnya erisinga amannya nkulaba kyobadde ogamba. Conclusively tuli mu kuwunzika tufuneyo ku bujulizi from the crowd olunaku luno zebalinga lwa kamiti kasooke tusome ebigambo bino. Yokaana essula 7 olunyiriri olwa 37 n'olwa 38. Yes. Bayibuli egambye nti naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga Yesu yayimirira n'ayogerera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alumwa ennyonta ajje gye ndi anywe. Akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti
emigga gy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe kwegamba Yesu akola statement zetuyita bold statement ez'abasajja betuyita bannantalya mu ntama bateerya mu ntama no statement si ya bulijjo nti gyoyagala kunywa tudikire Yosefu nti I can meet your needs bannabyabufuzi batera ndozo kikola sajja abo binenge gyakumatiza nagamba nti nze bwe munampaka mugenda ennaku izo endwadde ezibaluma jaba tusamangu mu ddwaliro gwe kasito taking ngenda kakasa nti gwe kotikinga nze naye wano Kristo ayagala kufuna from the crowd witness is it ne crowd agiwakola kisebo kyemunoonya mmwe mwena abazze wano kumbaga eno y'ensiisira nze nkirina ate bw'okifuna okuva ku nze omuga gugenda kuvaamu ekitegeeza ogenda kubanga otiiriika n'abalala bafuneko awo kyeyali ategeeza nti kasita otegeera Yesu olina kutandika kubeera ng'omusaasaanya wano tubale tuli mu njiri tukubiza abantu okubuulira naye biringaga byakukayana n'abantu bane tubuulire kitegeeza abantu tebanategeera bulungi Kristo naye agamba omuntu anywedde ku mazzi agange omugga gugenda kuva mu ye ng'obunyise bonna kitegeeza bwe tukubiriza omuntu okubuulira tubanga abalaga tannakitegeera kubanga Yesu yagamba kasita omutegeera n'onywa ku ye mugga mulamba gwe ogenda okuvaamu n'abalala bafuneko kintu ekyo si kyankutegeera naye ate nga kituufu nze nzikiriziganya naawe nti okulemererwa okubuulira enjiri oba obutabuulira njiri it is a sign oba symptom nti omuntu okutegeerako kwa Kristo kuli wansi kukyali wansi oba si ekyo ng'abadde distracted n'ebintu ebirala focus n'agijja ku ye nga wadde ayinza oba amutegeera naye nga focus agimugjeeko soka tuli mu kuwunzika simanyi oba waliwo ekigambo ekirala kye mwazudde mu bigambo bino ebya the witness waliwo wano obudde buweddeyo mbulaba waliwo kano ka statement akatono ennyo kootasomye nti olwana mu 5 awo abambowa ne baddayo eri bakabona abakulu Yesu yayogera ne baagala okumukwata naye ne bamusindikira abasirikale naye nti awo abambowa ne baddayo eri bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bagamba nti kiki ekibalobedde okumuleeta wulira olwana mu 6 abambowa ne baddamu nti tewali muntu eyali ayogedde bw'atyo abajja okukwata Yesu bwe bawulira ebigambo bye nabo ne bagamba naye ono musajja teyeetaaga kukwatibwa waliwo wano twakubasaagadde nnyo kireeta naye waliwo omusajja wano gwe baali bagenda okukwatira ku kisaawe Entebbe naye bwe baleeta omusajja ono wa eno motoka breakdown emusike emukwate bwe yatuukawo n'agamba ono gwe mumpitidde okukwata nze saabitegedde naye ekyanga n'agamba ono sinza mukwatako kubanga nange nze omu ku bawagizi be kati ate sinza kumukwata naye n'abaana abasirikale baba batuma bakwate Yesu bagenda okutuuka nekibakwata omubabiro era babuluza naye wano agamba awo abafalisaayo ne baddamu era nammwe abakyamiza kyali kitegeeza nti n'abasirikale bennyini be baatuma baali bamaze okudiikira yalinga nti ono masiya tusobola nakumukwata nako era abafalisaayo beewuunya nti nammwe abawadde enguzi abakoze eki kigambo ekitegeeza obujulizi bwava ne mu bantu abaana n'abasirikale bennyini bagamba oyo neye masiya kama ffe yebazibu dakiika ziizo zirabika nga zitulese ziragira ddala nti tulina okuba nga tuva wano Nikodemu ttiimu yonna eyo y'abasajja abo bakkiriza nti Yesu ddala ye masiya samubi ku musaalaba yakkiriza nti masiya obujulizi bungi tetusobodde bumalayo mukadde wange olinayo kimu kyogamba musumba nga atusabire just mu butikiti basatu kyenyinza okugamba nti abafalisaayo tebakitegeera nti ne mu bo mwennyini mwali mulimu omujulirwa omulala nga yali Nikodemu era ye yabagamba nti muyinza mutya okwagala okukwata omuntu omumusalira omusanga temumuwozesezza
baali bannamateeka bakkiriza nnyo mateeka naye abazza si nkola yaffe tekiri mu mateeka bannaye So we learn the Pharisee. namwe mwennyini mwali mutandise okusituka abamuwagira ate abamuweera obujulizi So everywhere. Nolwekyo Yesu mu njuyi zonna newankubadde nga alabika nga awakanyizibwa newankubadde nga abafalisaayo bano baalaga resistance ey'amaanyi newankubadde nga n'abantu oluusi baalaganga kye baali bamusuubiddemu si kyekyo ne bagezaako okumubuusabuusa naye obujulizi buvuddeyo nga bulaga nti newankubadde kiringa ne Yesu nga tumaliriza lesoni eno Yesu alinga atannategereka bulungi Yesu abantu bamukozesa ku bizinensi abantu bamukozesa kufuna abantu bamukozesa nga bali mu buzibu singa mponya kino alabika nga atannategerekeka bamutegedde batono naye agenda kutegerekeka obujulizi bugenda kuva buli wamu Yesu waffe ategerekeke era n'agenda okukomawo nga bangi bamutegedde yatugamba n'amayinja gajja kwogera n'olwekyo gwe muganda wange atulaba weteeke nayo mu layini yaabo abanaavaamu omugga abanaanywa ku mazzi Yesu g'atuwa tusimbe ku kidiba kye atuwe ku mazzi ge naffe tuveemu omugga kufubutuke muffe tumusaasaanye eri abalala bonna Sumba tuyanza nnyo sebo tuyanzege so ogenda tuwerayo esaala amina baganda baffe abatulaba banyinaffe bamaama ne bataata nga tusiibula twagala basaba mwegatte kubajulira nti Yesu ye Masiya nabbi Yokaana yajulira omutume Peetero tumulabye ng'ajulira tulabye Nikodemu nga mufalisaayo ajulira n'ekitaffe ali mu ggulu n'ajulira gwe obulayo okujulira weewaawo Sumba tusabire naffe tujulire weewaawo katusabe omutukuvu Katonda Taata nannyini eggulu n'ensi ogulumizibwe ogw'ekitiibwa tukwebaza olw'ebigambo bino bye watuteekerateekera Katonda waffe biyamba obulamu bwaffe tutunuulidde ku bujulizi obw'enjawulo obusonga ku Masiya Katonda waffe tugezezzaako okunoonya Masiya naye obujulizi obutaddewo tetulina kyakwekwasa tusaasire Katonda waffe nga bwe tumuzudde tukole ekyo kyatusuubiramu tugende nga tumulangirira eri abalala naye naffe tunyweze okukkiriza saasira omuwulirizi oyo alaba ebigambo bino Katonda waffe naye yeegatte ku abo abamuweera obujulirwa yatugamba Katonda waffe nti tunaaba bajulirwa be mu Yerusaalemi ku nkomero y'ensi leero ffe tutuukiddwako omulembe guno nga ffe abali ku nkomero y'ensi tusaasire mulembe gwaffe obubaka buno bubuuke mu bbanga butuuke ku buli muntu naye nga ffe tubutambuza olw'amawulire agajulira Mukama waffe Yesu Kristo saasira okole ku byetaago bya buli muntu tusobole okutegeera obulungi ate n'ekyetaago ekikulu ekyobulamu obutaggwawo nakyo kituwe tuwe omukisa kubanga tukusabye okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe amiina weewaawo amina tweyanza nnyo mukwano tweyanzege kubanga obadde naffe mu program lesson week eno saa 2 paka ssaawa 3 kawungeeza ka Friday nga twaniriza sabbiiti ina saani matovu mbadde ne musumba ffe Evangelist Mpanga Frank okuva mu Wakiso District nga associate pastor so nga ate era mbadde ne mukadde waffe Ssemambo Petero oyo nno nga ye secretary waffe owa AvventoProductions tubagezesa sabbiiti ennungi ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli amiina